Croxatra Sabbiiti eno mukyala wa myuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye Edith Katende Mufumbiro yava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya kkookolo w'amabeere. Okuviira ddala Waiswa bwe yakwatibwa omugenzi yafuba nnyo okusaba omulamuzi akkirize bba yeeyimirirwe asobole okumujjanjaba era n'ensonga n'aziwaayo nti singa kkooti tekola kino ejja kuba emusse ng'akyali mulamu. Kyokka newankubadde yafuba okwegayirira kkooti kino tekyasobose anti yatuuse ku ssa gwa nkomerero nga bba akyamulengerera mu mitayimbwa. Ku mukolo gw'okusabira omwoyo gwe ku Lutikko e Namirembe olunaku lw'eggulo abakungubazi baakiddiŋŋanye ng'omugenzi bwe yabasaba nga tannassa gwa nkomerero nti bwe kiba kisoboka bamugambire kkooti ekkirize bba amuyiweko ettaka erisembayo mu lugende lwe olusembayo ku nsi. Tekisobose omwami wange okujja okunzijanjaba nga kye nali ndowooza naye kansubire nti Katonda anakkiriza ateebwe asobole okunziika. Alex n'agezaako omugamba nti Katonda singa akwaayo emyezi emirala 2 nyinza okusanga. That has not come to happen. Kati olwaleero bannamateeka bakedde mu kkooti esookebwako e Kanyanya okuwulira omulamuzi Doreen Aine Mbabazi nga basigadde beefumiitiriza ku bulumi Mufumbiro bw'ayitamu emukwatirwa ekisa emukkiriza aziike mukyala we. Bano baleese n'olukalala lw'abo ababadde bagenda okumweyimirira okubadde ne taata we eyali omulamuzi Baligaya Moses n'omubaka wa Nakawa East era nga kati ye Lord Mayor omulonde Engineer Balimwezo Nsubuga. Kyokka newankubadde bannamateeka ba Mufumbiro bannyonnyodde n'ebitya ne bibeereega omulamuzi abagambye nti ekyokukkiriza Mufumbiro okweyimirirwa kiyinza okuzitawamu kyokka n'abagumya nti okunoonyereza ku musango gwe kyenkana kuwedde kale ng'ekisigalidde kwanguya kuwulirwa bwe kinaasoboka ayimbulwe. Era tetulina kyakukola ekyo kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro agaaniddwa kkooti. Ekyamazima kkooti zaffe tezeetengeredde. Tubadde tumanyi nti bajja kukolayo obuntu kuba ensangi zino bannayuganda babadde bagoberera ebigenda mu maaso mu kkooti nga zisala mu ngeri etategeerekeka zisibya abantu emyaka 6. Abannyonnyodde nti newankubadde Mufumbiro ali mu kunyolwa emisango egimuvunaanibwa gya Nnagomola era gwe gisse mu V ayinza okusibwa emyaka 10. Kale nga singa omulamuzi yeetumiikiriza n'ayimbula Mufumbiro ennaku ayinza okugiteeka ku bbali n'ateekako kakokola tondeka nnyuma okwewala omusango. State prosecutor agambye nti nedda taata wa Waiswa amuli nnyo ku lusegere ya muzaala tajja kusobola kumukaka kujja ku kkooti nga kkooti emuwadde akakalu kaayo kubanga taata. Naye ate neegamba nti Honorable Balimwezo ate ye ali wala tali ku lusegere tajja kusobola kukaka Waiswa kukomawo mu kkooti kubanga tamwina ku Luganda. Wembeera mu ordinary civil service amwe commissioner. Now if you start telling a commissioner that is not tasobola kweyimirira ate okweyimirira mutabanyi we kasimanya ani asobola okweyimirira mutabanyi wange okusinga nze. Nga bawulidde bino bannamateeka ba Mufumbiro obugumiikiriza bubaweddeko era ne baabulira kkooti nga tebasiibudde. We are taking a civil action as lawyers and the people we are not attending the next bail ruling. First, because the applicants are not here and that this court has seized independence in so deciding in favor of the provisions of the Constitution. Bano batubuulidde nti ng'oggyeko obunyiikaavu bw'omulamuzi okugaana okukkiriza omuntu waabwe okukungubagira mukyala we ekyokugaana abasibe okubeera mu kkooti ne bawoleza ku mutimbagano ogwa Zoom nakyo kibalese emitaafu mu bwenyi. Tuwakanya okuba nti buli misango gya byobufuzi egy'abannabyabufuzi basalawo obutaleeta basibe ku kkooti. Ndowooza temukiraba mu misango mirala gyonna ne bano be mulaba be baateekako emisango egyetaagisa n'akalabba egy'okutta abantu babaleeta mu kkooti. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko kkooti eno yasalawo okugoba kamera za bannamawulire mu musango guno era byonna ebibaddeyo tubirabisizza maaso mpaawo katambi wadde eddoboozi erikwatiddwa. Okusinziira ku nteekateeka omugenzi Edith Katende Mufumbiro wa kuziikibwa olunaku olw'enkya e Busiiro mu disitulikiti y'e Lukka.
Winnie Tessa Nakayinja, agafe yo ku Spark TV.